Monna Democratic Party Deo Kiyingi olwalero asibya nnyonnyola bannabukoma nsimbi lwaki yasaanidde okubakiikirira mu Parliament. Ono nga kakuyege wa mutambuliza ku ggaali ategeezezza nti takyalina na ssente zigula amafuta kuteeka mu mmotoka. Kubanga akagaali twaliwe kagenda kutuuka katuuka buli wamu. Ng'atuuse mu kibuga kya Buyoge Bukoma Nsimbi, Kiyingi asoose kulamuza ku kibombe ekyateekebwa mu kifo ekyo era n'atuuka n'okukyambaza sappule. Nga bamwaniriza ono kati amazina gammenya omugongo anti abawagizi be buli omu ng'ayagala kuzinako naye. Kiyingi agamba byakoze byeraga byokka kale ne mu 2026 alabira ddala nga yasaanidde. Ebyenjigiriza, ebyobulimi, ebyobulamu, ebyamasomero byonna nga bwe biri, ebyokulima wali. Ono abadde ne bannakibiina ki Democratic Party abalala nga batongoza omukago gwabwe ne bannakibiina ki National Unity Platform era ne basaba abawagizi okulonda Kyagulanyi ate ku bifo ebirala balonda abantu so si kibiina. Omukulembeze waffe Kyagulanyi tuli bankyukakyuka banyabule basemu. Ipya ine ebizibu byayo naye ffe tugenda kubitereeza. Ye omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Kibinge mu disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi, Muhammad Musefere asabye abavuganya buli omu okussa ekitiibwa mu munne beewale n'okukozesa olulimi oluvvoola. Okuvumagana kukome, buli omu anoonya akalulu ke, obutuufu bw'okanoonya nga tokumye gundi tokubye gundi. Ate bo bannannobwe Masaka nga bakulembeddwamu Meeya aliko kati Florence Namayanja bakubye olukungaana ekitengeesa mu Masaka City. Tulizimba Uganda empya. Tulinawo ke twekoledde. Ffe tetugenda mu Parliament kunoonya mulimo. Tugenda mu Parliament kubaweereza. Meeya Namayanja agambye nti buli w'okuba eriiso mu Masaka byakoze byeyoleka lwatu. Kubanga nagenda okujja nga mmanyi ekyokola nga mmanyi babanja batya. Ate Jinja banna NRM bawera ng'obwagizi bwe buli ku lwabwe. Moses Balyeko bw'abadde atongoza kakuyege w'okunoonya akalulungi ku nju asabye abalonzi obutakoma kulonda President Museveni yekka wabula buli alina bendera ya NRM emirimu gyanguwe. Wali abantu bangi balowooza ati NRM kitegeeza Museveni yenka. Tebamala okulonda Museveni kiba kikoze ki? Kiba kiwoyire so bire ebindi bajanga bebenda. So this time we are doing sensitization okobera abantu. Nti kiri important okulonda tiimu etambule ng'ekola tiimu walala. Nti NRM chairperson president NRM flag bearer MP NRM. Balyeko abadde ku ssomero lya Maggwa jasinkanidde abantu 63 abagenda okutambula mu byalo 141 nga bakuyega abalonzi. Nga MP kyojo ku advocatingira botegeera nti bajaze amalwaliro mu kisanda kino maybe 20 hospitals wategeera nti musite muza hospital. So out of those 20 lobbying kwetya. Balyeko ayagala kyambaka wa Jinja South West ng'avuganya ne Lazarus Namaddu atalina kibiina mu Jidde n'abalala. Zakabonero kange mupiira wompa akalulu tegera nti olonze enkyukakyuka era enkulankulana idde okubaawo. N'avuganya ku kya Jinja Northern Division ku bendera ya NRM Adrian Rufaafa asuubiza okusuumusa amalwaliro agali ku Mutendera Health Center 2 abantu basobole okufuna obujjanjabi obujjudde. Tuzana seed schools mu parts da Northern Division don't tudagezaako okudirobinga tubone nga abantu baife bafuna service oti nedo. Ono yeyamye n'okukola ku nsonga y'amazzi agatawanya bannajjinja Northern Division. Ebitundu ebizira maadi tulida kwongera okwogera ne government wakuba tukalitambuza national tabuli wamu tulida kwongera okusima ne boreholes mu bitundu byaife. N'abagala okukiikirira Kalungu ne Kyotera bakakasizza abalonzi nti be batuufu okulondebwa. Joseph Gonzaga Ssewungo ayagala ekyakalungu West okuddamu okubakiikirira abadde awenja akalulu mu bitundu bya Kyamuliibwa Rulo bw'ate n'amatiza abalonzi nti yakyali omubaka omwesimba okubakiikirira era n'abasaba okwongera okumwesiga baleme kukola nsobi kwesiga bantu beenoonyeza byabwe. Okuwangula babeera babaka ba Parliament kyokka. Ssewungu ali mu maaso gammwe mu Uganda mulina omubaka wa Parliament mu Parliament. Zinga Shakira Namiira ayagala eky'omubaka omukyalo wa Kalungu
yatuuse n'okufukamirira abalonzi bamwesiga bakiikirire. Mukkirize mbereka mama kalungu kamwe. Sikola Kalibbala ayagala okukiikirira kyotera ng'omubaka omukyala asabye abasajja okumulonda bwe baba baagala bakyala baabwe okukulaakulana. Kati buli mwami oba oyagala mukyala wo mpa akalulu kubanga nze naze kukakasa bakyala tufumba nga tugattako mu maka gaffe. Ye Kasanda banna NRM bakukkulumidde ekibiina obutabayamba. Naddala ffe abawansi NRM butatuyamba. NRM etulekerera. Bwe batyo basaba nabo okulonda abantu abatuufu abatabaveemu. Twagala omulundi guno omubaka owaffe gwe tusiiba naye wano Honorable Kamulegeya Isaac tumuwe obwa parliament atuyambe atukolere ebirungi ekabulubuuti amasanyalaze tetulabako. Bino bibadde ku kyalo Namugondo ng'akwatidde NRM bendera ku ky'omubaka wa Kasanda North Isaac Kamulegeya ne Drake Sembuusi ayagala ekyasendebwa disitulikiti y'e Kasanda ku bendera ya NRM batongoza kakuyege ow'okunoonya akalulu nju ku nju. Ebintu ezo si bingi nnyo. Kasanda yagala omubaka omukozi, Kasanda yagala omusajja omukozi, Kasanda yagala omubaka agibeeramu. Ebizibu bye tulina. Kamulegeya asuubizza okusimba essira ku byobulamu n'ebyenjigiriza. Ekyo kituukirizibwa mu constituency yange. Eggombolola nga Kamuli bafune eddwaliro erizaalibwamu, bafune essomero secondary. Kalwana nnene nnyo efuneyoko ku ssomero erya secondary eky'emmanga eri ebweyongedde. Ebifo ebisinga mu disitulikiti y'e Kasana mu kiseera kino biri mu buweereza bwa bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti so ng'ate mu kusooka bannakibiina ki NRM be babiri mu mitambo. Erwengo abakulembeze ba NRM bagassa amaanyi okukola kampeyini ez'awamu. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM Erwengo Sisi Namuju wamu n'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Bukoto South Muyanja Mbabali kaweefube w'okunoonya akalulu bamutandikidde mu tawuni kanso y'e Kinoni. Nga beegasse batuuse ku bifo ebiwerako mu Kinoni Town Council era bakirabule we batuuka nga bakakasa banna Bukoto South nga bwe balina okulonda Museveni okufuna emirembe. Kinajjukirwa nti Bukoto South mu kulonda okuzze kubaawo balonda nnyo oludda oluvuganya Erwengo nga ne mu kulonda okuwedde Nubi yafuna ebitundu 80 ku buli 100 mu ssaza lino. Embeera eno yawaliriza ba NRM okussa ekimu ng'enkuyege bassa amaanyi mu ssaza lino okulaba nga NRM yeesa obuwanguzi. Bano basazeewo okuwandiika amaka gonna agali mu ssaza lino. Tugenda kudda nju ku nju njagala okuba ku kalulu nga buli mu nnyumba mulimu ekintu ky'NRM. Bw'atyo Muyanja Mbabali asabye abeena okwesiga Museveni kubali essuubi lya bannayuganda. Mujjuke twalina no polio natta abantu. Mujjuke temulabanga ku buganga bwa mmundu, temulabanga ku buganga bwa bbomu. Wewe naye President Museveni kati emyaka aga n'akuuma eggwanga kati mu lutalo n'olu Museveni mukubire mu ngalo. Sisi Namuju ssentebe wa NRM Erwengo agamba nti ku mulundi guno baakuluma n'ogwengulu okufuna obuwagizi mu ssaza lya Bukoto South. Ebitundu 5 bya NRM, 5 bya opposition. Opposition omuntu asinga okukwana obulungi yafuna bali ku 5 n'agatta kuwabo n'awangu. Kale kuwula te wajimba baali bafulaga beera waffe enkwana y'ennungi. President Yoweri Kaguta Museveni akwatidde NRM okufuganya ku bwa president asuubirwa okubeera Erwengo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno.